ekyo bwoba oyagala kubira chairman Nyanza essimu right now omubuuze nti naye muntu kigo asoko kuwulira oba muntu kyesoko bagamba nti Bobi Wine ajje kuba president naye buli kye namugamba nga bwe nakimugamba bwe kihappenings namugamba emyaka 3 gyo mu parliament gikumala okuvuganya president Museveni sikye kiri wakati kyekiriwo namugamba bwoyagala bwolubirira ntebe yabwa president onakusookera kubwa MP togenda kuva buvi mu banga mbukati Bobi Wine njagala bwa MP njagala bwa president mvude ku stage bajja kusekerera nekizimbe no political capital yekule social capital yekule kitegeza kimanyi takyewakana ne bwokubira chairman Nyanza ajja kikuba kyekimu lwansonga si kibi. Shared powered by Sozo Property Consultant bagamba oba oyina byonna eby'omunju ebikozeseddwako nga biri mu mbeera nnungi bakubire kati essimu babikime. Tulina Ashbaga tunyumyemu kwatubuulire NRM emutwaleeta nalabye emivula yeekokkola NRM gamba teyafuna kantu. Ashbaga kiri kitya? Ashbaga nsanze okulaba. Banange nange nsanze obalaba mwena abanda ba ku mikutu gye musinzidde okukunda ba Faruku. Nange nsajja musiramu so kontole ku salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Watuvaamu nagenda. Nagenda. Wankola bubi bwo. Atentia. Wankola bubi. Kati nze okudda ku kituufu ate mba nkukoze bubi. Wankola bubi. Okuva ku kikyamu nenzira ku kituufu mba kukoze bubi. My name is Ashbaga Kato aka Big Fish. Big Fish from a small pond. Fact check. Fact check. Chechiri. Kanyumira kubanga tugenda kikuba freestyle. Tukuba freestyle. Tuogere ku bintu kubamba den kunoonyanga. Bagamba wadduka kati oli kuki. Nadduka nengenda mwene aremu ndyeyo ndi bulungi nnyo neyagala tutambuza structures zaffe. Struggle. Nakibalekera mu struggling. Kati fe tuli eno ku strategy. Tuli mu struggle. Nakibalekera kati ndi ku strategy. Okay. Kakati njagala ko tusooke tutandikire ndowooza ku point yajjo nakulabye olonkinze ebintu awo. Yes. Mwabadde ku Pearl of Africa? Yes, twali ku Pearl of Africa. Kyabaddewo. Nabadde nkola launch ya campaign yange gye nakuliyetinga gye natandikawo gye nadesigninga gye neetereddemu ssente nga nze Ashbaga Kato. Project eyo bagiyita The Patriotic aka Mwoyo gwa Ggwanga. Lwaki The Patriotic era lwaki program eyo? Project eyo nagireese okusobola okumalawo emivuyo obutabanguko okuttingana n'okuwalaŋŋana naddala mu kaseera kano ak'ebyobufuzi muffe abavubuka. Lwansonga it's a fact nti Uganda yeffe eggwanga erisinga obuto. Lwansonga nti 75% tuli under the age of 35. True. Kitegeeza abavubuka ate nga Uganda yakomandooza okubeeramu olutalo olusobola okwogerwako 86 kati buli muntu yenna ali wansi w'emyaka 35 ebyentalo tabimanyi. Tamanyi. Kitegeeza kyangu nnyo okukozesa abaana abavubuka ensobi okubatwala mu ntalo. Kati nga nze Ashbaga Kato nenvayo nengamba nedda abavubuka tetugenda kudda mu ntalo tetugenda kuttingana lwa byabufuzi. It's okay wagira go wagira. Gendo olonde munyagwa nete kikwetagisa tekumala kwata kayondo kakuba musirikale. Nengamba wagira go wagira ba wa red ba wa blue wa pink wa yellow wa kiragala nete kikwetagisa genda kuocha kizimbe kya muntu. Tekikwetagisa genda kutta muntu. Lwansonga abasirikale bajja bakuba amasasina mwe babatte. Tumalirize nga mufudde nga n'abasirikale bafudde n'ebintu byononese eggwanga lyaffe lyonna tabanguse. Nengamba no. Ebyatuukawo eri Libya tubijjukira. Ebyatuukawo eri Libya tubijjukira tetugenda kudda mu ntalo. Ate nga kyangu nnyo just kubulirira abavubuka kuba sensitizinga kubasomesa ne bamanya nti ebyentalo nedda. Entalo promoting a peace. Lwansonga nti bannabyabufuzi bano batukozesa bukozesa. Yes, bagamba nti no batulwanirira naye batukozesa bukozesa. Akulwanirira tayinza kukoowola genda ku street kwocha motoka ya muntu. Lwansonga bakimanyi nti wa police agenda kukubesa sofe. Akulwanirira takukoowola genda kutta munno. Akulwanirira ajja n'akumatiza n'akupolota n'akusaba bulungi akalulu n'okamuwa bw'ayitamu n'agenda mu parliament n'atuusayo ebiteeso byo n'ensonga zo. Yo yakulwanirira. So Silatifu Sebaggala statement gye yakola nga bakutte Bobi Wine nze n'okuba nga yaviirako olutalo. Yagamba atya? Era Uganda Police mbasaba
investigate that man. Who? Latif Sebagala. Yagamba atya? Yagenda ku Facebook ye. N'ateekayo post n'agamba nti our president has been brutally arrested. Era nkowola buli muntu yenna gyali akiwanika mu luzungu nti wherever you are this is the time. N'ateekako abaana baali batandise okwokya ebipiira nga takonde muninga act gye bakola wabula nga akowola abalala mbu wherever you are this is the time. Nensuka nengamba Bobi Wine bamukoze batya nennonya ka video awo kuba nasooka kirabira ku Latif Sebagala nennonya ka video awo ndabe genda okulaba nga Bobi enkwata gye bamukutte tebamubrutalizing nga munakamwera yenkwata polisi gye ekwata omuntu nezokugamba Bobi bamukuba. Anti kati yeyo propaganda bwe tugamba nze ka video nkalina ye fact check gye njagala twekkaanye tulabe. Bakwata Bobi ng'ali ne Pastor Muwanguzi ne bamugamba tugende you arrested. Of course bano bannabyabufuzi bo baagala kamera olaba kamera ng'agaana mbwa presidential candidate don't push me. Mwesigwa n'amukuba push paka mu kamoto kamunda bateeka mu kamoto kamunda bakaggalawo n'ateekayo okugulu. Mbu Mwesigwa you can't arrest our presidential candidate like this, you can't push him. Presidential candidate tetwakalaba Bobi waliwo ne Katumba waliwo ko ne Mabirizi Molini Kyalya kitegeeza okuba presidential candidate tekikufuula exceptional. Wa police wagamba nti you are under arrest. Etteeka ligamba litya genda ku police gibigenda okuggwera you arrest. Police agambye you arrested akuwadde ensonga kati oba nagonda bugonzi bwata kutaddeeko mpingo ne mutambula ne mugenda ku police gye kiggwera n'ogenda. Kati Ashiba wenjagala okubuuliza mu abatuukirira omusajja namba emu mwegwe wali omutuukiriddeeko sigumu seebiri omusajja lwaki temumugamba nti abavubuka ebibaluma bye bino omusajja oba tamanyi bitwala baana ku street kuyomba bamwe mutuuka mbulirayo kimu bibiri ebibatwala ku street tewali mirimu ebibatwala ku street tewali mirimu aludde ku ntebe byakola tebabitegeera kati era ebyo mubigamba n'abazungu ne baseka enseko nga mugenzi obbala opera Musimaya Museveni mbwaludde ku ntebe mbu musajja mukulu yajjawo age limit kato olopera Trump ne Joe Biden mbu Museveni yajjawo age limit musajja mubi nnyonnyo nga Joe Biden alina emyaka 8 bonna basinga Museveni obukulu Trump ne Biden. Abazungu ekyokuba omukadde si problemu munaaka ate abazungu bobo omuto kyekiyinza n'okukumisa akalulu muvubuka era ndozo omuntu akyasinza okubeera omuto ba president ba America Obama na Reagan ate nga naye Obama omulaba era nga naye olaba anti nga mawe yakwata ali ku 45 kitegeera kati kitegeeza nti bwe ekyokubeera omuto tokinyonyola president wamwe mukadde bo bamanyi obukadde magezi. Olowooza ki ekitwala abaana ku street? Ekitwala abaana ku street because oli campaign okubagoba mu bintu ebyo. Kankulage t-shirt buno ekitwala abaana ku street. Mulaba mbeera eriwo. Ekitwala abavubuka ku street ekisooka kya byonna propaganda basigibwamu bannabyabufuzi ababakulira bakina Bobi Wine bakina Latif Sebagala nga bwe nkugambye babawaga walolabye eyo Solomon Kampala walomulabye ku street wanga kasuka ejjinja oba omwana wa Latif Sebagala oba omwana wa Besigye oyinayo omwana wa Besigye naye nagwo walolabye ku street nga kasuka ejjinja nedda bagamba mwe wherever you are mulumbe temuzikiza abali bagamba balumbuye yali take ali mu kayumba kenkana bwe kati akutte essimu ye taina na sente zisobola kudda Kampala ali mu bagamba nti gundi abeera wano ekisakati kye kino ku kitundu bwe kiti mubeeko kye mukolawo kati gwe n'ogenda olumbe ekisakati ky'omusajja mulumbu yalagidde ne bakukuba ekkopa nga lumbu yapostinga Museveni atta abantu abamalawo tetukkiriza naye nga gw'ofudde okay. Kati nga n'omulala naye abuildingira okwo obusungu mu basooli nga naye alumba nga naye bamutta in the end mwe mugenda okufa ffe tugenda okufiirwa ffe tukola ki lumbu yali ettaka tagenda kufa penge ali student tagenda kufa Bobi Wine ali mu kisaakaati kye tagenda kufa mubakutte president waffe Bobi Wine musajja munene alina amaanyi tebasobola kumukwata n'amala myaka 10 mu kkomera bwe bamukwata leero enkyaba wakuvaayo era nga bwe kyabadde yabadde mu kkomera olunaku lumu n'essaawa 8 neggwe wayo kyemmotoka ya munno mbuno president waffe bamute wakuba omusirikale ennyondo president waffe bamute bakutta mbu president waffe bamute in the end wakuba omusirikale ennyondo bakukutte kamera zaakukwata oyo omwana ekitone nnyo okumuwa beyiro nti Ismail bamutadde kale
myaka wagindaba ebiri naye Bobi Wine bwe yakubira ennyondo lwabadde olunaku lumu n'essaawa 8 kati nze ebyo byenjagala okugamba abavubuka byenjagala okugamba abantu nga mpisa mu bubaka bwe buti nakuliyetinga ebigambo biringa 10 tekuliko kivoola tekuliko kiseketerera no to election violence whereby eriyo aba people power baagala emirembe nga nabo tebabyagala ebyo ebyakolebwa eriyo wa DP nga ye wa mirembe tayagala ebyo ebyakolebwa kitegeeza bwayambala ka t-shirt nga kano oba kali mu kala ye gyayagala eya green kiryokke bikkirizibwa kuba wanti wakubyeza yero zokka kati ffe tugamba nti ebintu birabika bya yero bino kati kankubulire abavubuka tebabitegeera project eno yange nga nze omuntu sekinoomu si ya pate si ya gavumenti si electoral commission wabula bwe nali njizimba nga njikuliyetinga wali eri era ngenda nabbalagakawo ebinankani nakola ki nawandika project yange eyo nga njagala bino ebigambo biprintingibwe ku t-shirt mu kala zonna pate zonna ng'owaredi bwakyambala kikola amakulu yes ndiwa people power mpagira Bobi Wine ngenda okulonda naye saagala violence ng'owa DP bwajambala mu green yes ndiwa DP ngenda kulonda Nobert Mao naye I'm saying not to election violence naye munnange bakama bange kirabika nze ndi ku speed ya kivubuka mbavuga speed ne babeera musiro kati nze ngenza okulaba ate nga nze nina kyemmanyi bo kye batamanyirwa nsonga nze nabeera n'abantu balinga ku kakiiko ak'abantu omusanvu akaali kasalawo ensonga zonna nalinga wakusatu oba wakuna nga sinavaayo kitegeeza mmanyi bingi eby'omunda bye batamanyi kati nze ne mbagamba nti ekijja mu maaso awo si muntu wabula lutalo bano abasajja bo tebafaayo beekyawa bo bawoza kimu oba Uganda bagibombinga batufuka nga Libya tufuke nga Libya as long as Museveni avuddeko kati yo mindset njagala okugenda nga nsijja mu bavubuka nti nedda okujjako Museveni ng'eggwanga lyatulisigadde liri matonga kiba kibi tusala amagezi gonna Museveni tulabe nga avaako mu mirembe tusigaze ensi yaffe mu mirembe point yange londa gwoyagala sindikayo katolu bw'amaali emu sindikayo Dikula Segirinya ali emu naye tolwana na muntu totta muntu tebakutta tofuka saddaaka because of a politician baganda kiteno yakumaliddewo sene nsaba wamazeewo sene nga mmeka otyo t-shirt bungi bulinga 10 ngena bubalaga mukulaga abantu buliko message ennungi for example opposition is what opposition is not my position. Opposition is not my position. Message yatenga bakaba kusasumudde ngolonda mu buli 10. Message yo nga sigitegedde. Opposition is not my position. Okuwakanya. Abawakanya. Sigomanze siri ekyo. Omanyi waliwo omuntu nga yawakanya buwakanya ekitufu awakanya ekyamazima awakanya nga muwakanyi. Wano kenalabyeko no bullet after what? After ballot. No bullet after ballot. And that is a good message. For example, Bobi Wine, I know Rimba ne Buju Banton. Whereby Buju Banton legend ali Jamaica. Oluyimba lwe baluyita bullet or ballot. Bullet or ballot. Yeah. Bullet or ballot. N'ekintu ekyo bwe batokiwadde nnyo makulu ku kiddamu munda toyinza kimanya n'ekigambo kibi nnyo. Bullet or ballot. Kati nze Ashibaga Kato ne nvayo ne ngamba kankole ka t-shirt nga kaliko ekigambo ekigamba no bullet after ballot. Either banze ndi kuba tekyetaagisa oba bali kubanze tekyetaagisa. No bullet after ballot. Kwa mchanga ka message kalungi. Ne Bobi Wine. Gwe mugamba okugira ebintu ebyo talina mundu. Talina bomu. Talina ki. Kati Bobi Wine sisuubira nti ebintu ebyo mugambe bya violence asobola obikola ki? Obikola. Bobi Wine banga lyonna talina wadde ka pistol. Talina yadde ekisongole ky'essasi. Yes. Naye kati lwaki mumuteeka alina obusagwa alina omumwa alina ekigambo. Ensi yagitunze dda yagiguziza dda basitaani yete bimukwata ko talina mundu ne waliwo abalina emundu abasobola okujja ne bakola kyayagala. Whereby yalowooza bagenda kukola kyayagala tamanyi ate ne bali
bagamba otyo katugende naffe tukole kye twagala nga yaloza tukola kyayagala bagenda kujja wano batukube nkuleja Bobi Wine tajja kubeera president after Museveni nga singa Museveni avaako nga lutalo babombinze kasijagirwa babombinze Makindye Balakisi bombo Museveni adduso baba musse Bobi Wine tasobola kubeera president bajateekako muntu mulala gwe simanyi nakumanya kyebakola e Libya goloza era kulya abayekera Libya yafuuka president nga bajjeko Gaddafi nedda baba bakimanyi so baganda bange genda olonde omuntu nange siwagira bintu bya violence ebyo sibyagala bizze ensi emabega era osobola wagira tewali agana kuwagira muntu wo mukasirise gwe n'osalawo ku lunaku luli n'ogamba kankawo omuntu wange ono muzeeyi akakase oba Bobi Wine akakase oba Mao akakase so teweekalakaasa togenda mu mivuyo londa beera n'omuntu okumutima ogenda olonde fact check Bobi Wine agamba nti enjiri ye yakukyusa bufuzi mu ddembe peaceful transition nga tuta mu kalulu that is true whereby kyakyogera mu kamera behind the curtains are preaching a kirala nina ka video abasirikale bakwata Bobi Wine omujja kyambo nga amaze okwewandiisa nga muyingiza mu kavaani nga abasirikale bavuga Bobi Wine muzza waka uwe magere si kumusiba si kumutta si kumukuba olwensonga nti Bobi munene mwina okusoka ne mukkiriza nti Bobi munene nga bola Museveni bwe yakkiriza nti ka Bobi kanene kyovola banga muzeeyi yakkiriza nti amusajja munene ati kati yakkiriza kyovola banga tebagala akole ki ayite mu kibuga nga wanise emikono bwati mu mmotoka lwansonga buli waayita ababoda abaki bagenda bamugenderako in the end bwe batuukayo mu maaso nga bumanyi abayayi babeerawo nga babaza opportunity batandika akasimu batandika okuba abantu laiti titita bakifeesi okakana katono nnyo bwe kati bayinza n'okutandika okwasa amaduuka ne batwala ebintu by'abantu kati okwewala emivuyo egyo gyonna Bobi bamutangira okuyita mu kibuga ne bamukwata mirembe ne bamuteeka mu kamotoka nga tebamukubyeko ne bamutwala wabeera ayagala oba ne bamuzza ewaka ewuwe naye Bobi Wine yali mu kamotoka nga bamuzza ewaka ewuwe chairman Nyanzi ne Selector Davis official DJ wa Bobi Wine chairman Nyanzi muganda we nga bali mu motoka evaako emabega bali mu kuba amasimu bagamba abantu mwana lasta bamukutte mugale wa makubo buliji mujigale katolaba wokunga abantu bagale amakubo kumbo musajja bamuzza waka wuwe bocheze ebipiira battinganye babasse why ka video nkaina Uganda police simanyi na kyemuliko aba abantu mumino bakwata they incite violence mwe ebintu bakwata if you incite violence musango if you participate in violence musango bona baba balino bavuba agambye nti no kanyuga ejinja mu mukwate n'akanyuza ejinja mu mukwate Ashibage tuveeyo tugende mu campaign zammwe bakubambo ekikono n'otagenda mu campaign kyekigenda mu maaso wakusigala Kampala ne full figure nze ndi member wa NRM omujjuvu nina ne kadi ndi muwagizi wa President Museveni lokolwa nambemu President Museveni yagamba tewali campaign tewali procession Ashibaga kato nengamba amina lwansonga nze omulimo gwange oba obukugu bwange buli ku mapesa woniga mapesa nengamba kebaisa scientific campaign aya kanki kubeera kyenkola tekinetagisa genda soloti kusiga abantu bulwadde abantu bansiga obulwadde President Museveni kyatayagalira ddala mbolo okubanga ndi wa NRM kinetagisa kubeera wano nga ntudde naawe nencreatinga campaign ngeno nenjiteka ku social media nemujiteka ku Bukedde TV nemujiteka ku Gospel Live chimala impact jenkola waneno esinga omuntu agenze soloti n'okwata ka t-shirt akaliko ekifaananyi kya vote Museveni abantu ne bakuŋŋaana 1,000 ekitakirizibwa n'okagaba nze kino eno message eno kugambira kwa nti musanze t-shirt ate zo t-shirt sizitunda siza kutunda ngabangabe za bwerere ate no t-shirt ya bei gikwateko juwe Ashibanga budget wajijjewa sibwe buno wamma buliko ebifaananyi bya Museveni ojabe eno milizi sebo akaliyonza no kasikambula kati ne bakanyigisaako na birangi bayita bipest banyigako bati buno bwange bwa machine buno bwange bwa computer mulaba mbuza jenzi ja sente gwe onja wa sente
so kenywe muno olwendo lw'amazzi Asema ngamba ati wakikubira ddala mwana wa munange nali nkikubye kankunyumize bwe nkyalira president Museveni tunyumyamu nambulira kino nambulira kiri nga nsisikidde bwe nti muwuliriza nangamba genda owagire omusajja wo gwe mwagala ne musaba ne mugana ninayo ka project kamukemba njagala okugamba president kano ka project nakazimba nga nkazimbidde bannaffe opposition ngera bwe tubadde naye olwokuba tetulina buyinza ne twesuubiza nti bwe tulikwata obuyinza tetugenda okusooka okuimplementinga nambuuza kiki ekyo ne mugamba kita the ghetto initiative nangamba ntabbiramu nenjimutabbira nagamba yakuba ne ku meza bwati nangamba I like that idea, I'm going to implement it. Kyamukisa mu COVID we yatandikirawo ate tugeze okubanga abatata mu bwe ate tuli mu politics naye kyemmanyi ale January we are going to kick off with the ghetto initiative nabibagamba debyo president olwokuba nali musanyudde ngalaba akavubuka akataka yayayo obuviri bwange bulangerange nenga muwadde ekidowoozo minister kyatamuwangako yangamba nkuwaddeyo obute butaano nengenda abaze bangoberera mujjukira nti mabega kawo banga myezi emeka ogumu navayo nekubira omulanga nengamba president wampente nete zintukangako ate nga nkimanyi wazisayininga nezikola kiri baziteeka ku fuso bazireete obazaabulira wa bwe nekubira ogwo omulanga munakwezi ng'omulaalo yali atwala ente nga azikomezaawo nangamba zaali zaabulira mu Bamuda ne mugata kina tabuka so zikomezaawo kwata obute bwange mutute Masaka Senyange tutandise Bulunda bunatera n'okuzaala kati juzi wano nefunamu ekituzo nengamba naye project yange no genda twalira abasajja gye bateeka mu kasero sobola gyetandikirawo nga nze Ashbaga kubanga kino ekintu nze nga nkiraba kitaasa ggwanga lyonna nga Uganda tekitaasa nze Ashbaga tekitaasa oli nenzijukira twaliwo omusajja yangamba nti ente bw'oli bwotandise okutunda ng'oba oyagala kutundako oba kukola ki nze wendi kuba bo bakola ki bazitunda eno mu zibucha ne mukubira essimu ne mugamba zonna nzitunda lumu nangamba zonna nziguze lumu nampa obusente bwe yampadde obusente nenkola t-shirt eno ate eno t-shirt by Uganda Build Uganda lwansonga agikola wawa ne Uganda bamwita Millies ye t-shirt esinga obulungi bakola ebya t-shirt mu bimanyi sayise munabya bufuzi n'ogwa nga saagala yeripe kintu kyange sayise muntu mu government n'ogwa nga manyi tebajja kujja nagambye kanchikole n'abavubuka ne mbayita basire kwini wako ku Instagram nejjusa emyaka gye namala mu opposition lwansonga nagiwesitinga banango sina kye nafunamu n'eki tokeri ya Museveni buli alikwata katabuka sina kye nafuna mu nupu n'eki sina nupu nze nupu siberangamu sina kye nafuna mu opposition n'eki emyaka gyonna 3 gye namala mu njejjusa newabula emyezi emitono gye maze mu NRM Allah ate no sifunyeemu ssente naye obwongo mindset ideologies okitegeera njiza ebintu bingi batusomeseyo mu NRM ebintu byobadde obuusabuusa amaaso nogamba wamma tokyadda ewa eno ntuse mu kalina ate nzire mu kibira mpita fala ngate ntebe ewedde ntuse mu kalina ka esi ate ngongamba mutudde mu kibira kati ideas zino lwaki tewazituwa mwabati ne waffe mu opposition ate nkugambye nti nakuliyetinga ideas nyingi nnyo mu opposition yensonga lwaki nasalawo okuliyetinga kati eno nsobola okucountalinga zize nakuliyetinga eri era bannange baganda bange emivuyo gyonna gye mulaba ebyentalo biki nali omu ku bantu 7 ababi engineeringa nga tukyali mu opposition nga kyali mu opposition eyo hashtag gye nkugambye bano abahaka bebaita anonymous gye bakozesa ennaku zino gye bagamba mbu Uganda is bleeding nze nagikuliyetinga ne bagamba bwe tutuusaawo we tugambye bwe tubaze tutandike kati okuyisaawo ekyo Uganda is bleeding, the palo is bleeding. Naye bwe nakimanya nti naleka nkuliyetinze ekyo namanya nti abasajja bagenda kikola naye nga bakankuliyetinga t-shirt ng'eriko ekigambo ekigamba nti the pal is not bleeding. Idea hiyo muka Katonda mu ggulu t-shirt namaze ozikola nga ne project nagimala dda abasajja bibatandise mu Uganda is bleeding, Uganda is bleeding. Basinzira no wa mu America behind the computers mu Uganda is bleeding.
wabulanze Ashbaga Katali wano ku ground bwe ngamba nti Uganda is not bleeding nga bangamba wafuka mu nyampi ojiraba otya Uganda kuba so peaceful ngate bitambula so peaceful kye kitatambula wawo oyitanga tebali mu kukola luguudo wawo oyitanga nga Ashbaga Uganda is okay study progress omanyi bata study progress yes tuzo kwanga tetulioke kwa tedinse okay America eri okay America at least democracy wali aliwa bitambula akaluluka America omanyi bwe bakalonda is that democracy kakati Ashbaga mu America bakulonda abantu miliyoni 4 ne mugenda mu kibata electoral college kutulako abantu 100 ne bagamba toli president Ashbaga is that democracy Uganda buli nsi ebirana na mateeka gayo ngabo etambula simanyi ngudo malwaliro bichi tuli fine Uganda ngensi bwetambula malwaliro simanya ngudo bichi tuli ku study progress tuli bulungi netulaga tulabayo okwongerako si kibi okutereza si kibi ogaziya si kibi na ye we are better than many countries musajja wo biche bimulemye Mzee Museveni kuba wabanga waliwo abagalo mujjawo kitegeeza waliwo ebimulemye oba talina bamuwe time ebiremye Museveni biremye buli mu buli nsi biremaganye n'abaddako baliyimba nabo bijja kubalema na buli kigamba waliwo ekintu mu nsi kitasobola kuvaawo kati for example obuzibu obukyaliwo tugambo bange enguzi Museveni si yagiyo basi yagigaba naye bo officials abalina okuddukanya olina owulira nti bamuwa sente akola oluguudo n'alya makati gazo kati otonza kunenya Museveni yawa muntu sente akola oluguudo n'azirya wabula President Museveni nze kinyinza okugamba nti ekiringanga ekizibu kye nti abalidde enguzi awo kamba baba basaana na kukola ki oba obakusiba batya babasibanga kazinda tali mukomera abanja abakuba nti nabyeza biliyoni nabyeza luguudo kati bwe buzibu President Museveni mwenye n'ogenda n'ojjayo akawumbi bapromoter ne bajjayo President Museveni abeerawo nga yakolerera mmwe President Museveni yawa kooti obuyinza obwenkomeredde zikooti za kuno bakukwata nga wabbi akawumbi ne bakutwala mu kooti n'okwatako amakati n'ogawa kintu kidogo ne bakuta kati President Museveni abatakyalina kyakukolera nsonga obuyinza bwa kooti era naye kimuluma asibanga bagamba ne bannange basajja mmwe muli kuki kyovala banga olumu anyiga n'omulamuzi n'amugoba banamuggyako okay njagala tugende ku kino ekya campaign zammwe mukuba campaign naye ate Bobi Wine temwagala kubeera n'abantu naye teri gwe twagala kuba babebe kulu nga babeera n'abantu bano babigayi bamu teri gwe twagala kuba campaign twabagana kuba campaign zikunganya abantu mumuli kuki mbulirayo campaign emu gye walako Museveni nga ali mu kisaawe nga abantu babebe kulu bakola biki bebe kulu yesimbyewo nani no baliye president yagambye bakwatibwe bamanya mateeka kiki kinagambye ng'omubuuza mu lwaki tolisolo tinegamba sagala kola bintu binyiza mu president kimunyiza kimunuma ebyababebe kulu buli agenda n'akunganya abantu mbusimanyanga azeeko kubasaba akalulu ka Museveni kyokolo kikola ku lulwo si ku lwa Museveni era President Museveni munyiivu gy'oli okay ekisingako kuba ekirungi abantu bawe message ng'ogisa via electronic system if not ita abantu bakugamba tosukka ebikumi ebya ate nga bali mu kisaawe nga bewadde social distance bulungi Ashbaga njagala tugende ku kya idea nawulira ng'ogamba tigwe yagamba Bobi Wine yesimbewo bwe yali idea yo ekyo bwoba oyagala kubira chairman Nyanza essimu right now omubuuze nti naye muntu kigo asooka okuwulira oba muntu kyesooka okubagamba nti Bobi Wine ajje kuba president tajja kulimba ajja kugamba kakatoke kabijira naye oba kabakyakaanaako obimugambira wa nsoko kinyegako twali South Africa nga tuli mu nnyonyi twali tuva Johannesburg nga tugenda Cape Town ebiseera ebyo wana Uganda twali mu campaign za 2016 nga besije wa amanyi n'amama mbabazi nga opposition betulina we nga ne Museveni wa amanyi kati batubinyumyako tuli kwatwa batu ebifonga twali basatu wano n'abalanga bali wayi babiri tukuba mu lwali lwaffe twogera na mu Luganda sitwagala abazungu batubuuke nensirikirira bwenti ne mugamba
naye Rasta omanyi oyo Besigye n'Embabazi tekuli n'omu asobola kuyuya Museveni yadde bw'ati wabula omuntu ali omu nze gwe mmanyi alisobola Museveni bonna ne basirikira ndoza bampulira ani oyo ne bagamba oyo bamuyita Kyagulanyi Sentamu Robert yeggwe naye nakigamba omusajja alina dreads ku mutwe nakigamba omusajja eyalitakirangako ku makya naye raba wadde nga wa LC1 bantunuulira bati bonna emboozi gye batunyumya we yakoma ndoza nga muli bagamba kano bakalalu oba enjaga egera kasuula eddalu oba biki nange saakiddamu naye munange tuba tuli awo tukomye olwo twakoma nawo twalonda akalulu awo Museveni n'akatuwangula n'atunyogoza notunyogoza kuba tumanyi mbubwa ku mulundi guno bwe bamulangirira tuyingidde street bannange yakatuwangula nga tulina kye tuyinza kukola after 1 week embeera nedda mu nteeko ne bamulayiza n'atukalakata wayitawo omwaka gumu nga ne parliament etudde evuzeeko omwaka ne bagamba nti Apollo Kantinti mu parliament vaayo tukizudde nga yo bamugirayo nsonga kyo bayabba basimanyanga bitabo something like that nene bamugjayo koti nemuwandula mu mateeka kati nga kitegeeza balina okukola by election bafune MP wa Kyadondo East kati awo netandika okukoona kuti era sitakati tujja kubwa MP nti politics saka Bobby yali tayagala politics nenga ate olaba nti ayimba ennyimba ezikwata ku muntu wa wansi ezagala governance ennungi ezagala embeera ennungi ezagala ki nga yagamba nze njagala change nenjagala change ya mirembe njagala change nga tulonde mu ddembe tusigale mu ddembe ebyo bwe bityo nenga wadde lye bali nga agamba sibola kufuuka politician wantu naawa n'omugamba tugende ekyaddu nenga ndaba njogera ekintu kwegamba ku bantu abatasobola kibayi omanyi kananga ntuka nenzigwamu n'amaanyi nesiddamu kyogerako bajjayo Kantinti Bobi Wine n'akola ki avuga emmotoka yayitawo mu constituency Rasta abaye ne bamusalakaawo ne muvaamu munema naye Bobi Kantinti bamudde mu parliament lwaki tojja n'otutaasa mwana politics abakomawo ng'omukadde omulala amugamba natandika n'okugata ashibakato bulyo byajja amugamba nagamba bannange n'atuyita twalina command center yaffe ba group nga bagita the enforcement nga tuli mu 7 mwali mwanani edi mutwe yalimu nga ffe tusalawo lwansonga ffe twasalanga oku nenga Bobby nga kyali mu music nga ffe tusalawo ku nsonga ng'oluyimba bwa luyimba ffe tusooka oddu verify nga tugamba nti nga bwe tugamba nti ne mixing ng'ebuzeemu biki Dani Magic nga atutwala ewagundi nti eye kati awo kyekyo najja n'atuyita n'agamba ne mumanyi ki abantu batandise okuŋŋamba mbu nesimbewo kubanga Kantinti bamugjeeyo ne ndowooza yammwe eriki edi mutwe yasooka n'agamba tokikola Rasta teweetwala mu byabufuzi ebyobufuzi byawulayawula mu bantu olina abakuwagira b'NRM olina aba-FDC olina aba-DP bw'oyingira mu byobufuzi ogenda kulaga sayidi abasajja eri bakukyawe ne Tokirani n'agaana Ali Mawale n'agaana Nubian n'agaana Ali Mawale wa South Africa namulaba akulumba luli bannumbagana nti munnange era bwe biba Big Fish waba agenze muba mulina okufiringa bad ne mukola ki ne mulumbalumbako ne so Big Fish nesibawa makulu ni committee n'egaana komiti bw'egaana nze nasembayo Tesa manyi twatesezanga ku WhatsApp ne ka voice nkaina boy nakakuuma namanya nga muddeyo kali ntaasa nakola ka voice nga kadakiika nga 9 nembala g'ensonga lwaki Bobi Wine alina okujja ne yeesimbawo ku bwa MOP ekyaddondo ne mbagamba kano ke kaseera ekirooto kyange n'ekirooto kyaffe ffenna kituukirire Bobi Wine alina okubeerako president wa Uganda kati Ali Mawale ne bwolaba saamuddamu nga nnumbye kuba mu respectinga nyonyonyonyonyonyo awo mu meeting ako yagamba nti Rasta oli president bodda ku byabwa MP ogenda kuba ogudde ranka ogenda kubeera honorable honorable tana kyagamba nga president ayogedde ne mugamba Ali Mawale muli basajja bakulu
mujje wano katemba wammwe bitubiramu bino ebyenjaga mu ghetto president. Let us face reality. Twagala omusajja katutandike ebya reality. Ne mugamba gokubeerawo nga bakwita ghetto president nono okubanga ali mu parliament nga honorable golowooza kirwa kisinga. Nabawe ensonga. Nkugambe nakola audio kaddakiika mwenda nga ndi precise nga ndi perfect. Buli yakawulira nga akanyigako reply. Nga agamba Casbas anti bayina engeri bali bampita nga Cascat bampita Cascat battle. Ala Cascat no yogedde ensonga. Ala mwana tulumbe. Yo edi mtwe yasoko chuka. Netakulanga ina achwana agamba. Ina bafala tubasobola ala sosolo kawangula kana akalulu. Tulumbe mwana ashibaga kyayogedde nange mpule. Bonna nze nabakyusa ne tukkiriziganya fenna nti kati tulumba. Mulumba wa Kyaddondo East. Nene soka netwebuza tukikuba tutya mu bantu tukibagambe tutya. Kuba boy lulingo muyimbi ene agenda okwesimbawo. Oba okuliridde nga ne mu music wagwato kyali kubya music bakina Judith Babirye bani bakatatu wa mabali bagenzeeyo. Nego eraga mafini Bobby Wine tole yali akisuubira. Nembagamba tukende ku Facebook tutandike mpola butiza abaana gwe Bobby Sirika to bako kyonyega. Kwata kufaananya tukolanga munga ka posta tutalikayo nenkola hashtag Bobby Wine yali yayimbye oluyimba nga balita bikwasa kyagula nyenga yayimbe buyimbi luyimba. Ngamba oluyimba lwaffe luno tujimuka na hagambo bikwasa kyagula gifule hashtag bikwasa kyagula bikwasa. Nze nga manino giteekayo nga stadde ko kintu kyonna hashtag bikwasa kyagula nyenga abantu bebuuzo baba bano bayayi bali biki. Bwetwalaba kanyikidde nitugamba Kyaddondo for Bobby. Banamawulire nebateko mubuuzo bwayo ogenda kwesimbawo nti nange yakwesimbawo bwe ndiba nesimbye wera tujja bagamba naye as of now paka lwetwala enyinga bulungi nnyo strategy nituga nti kati bismillah netukyabya. So Bobby Wine linga nga mukukyabya Bobby ayita meeting ya Firebase Army ebusaabala lokati tujja mu in person si bya WhatsApp. Atwanjulira ensonga atusaba obuwagizi bwe amala okwogera naga abaganda bange music simuvudde mwenda kusigala nkubalaga naye nyina channel njagala okukwata njagala kwesimba kuba MP mbasaba obuwagizi bwammwe. Naye oba toli w'Ekyaddondo mpagira bwe tukola laale jangu tusobole okuba ne numbers ennyingi abaana bonna ne bawaga nze nesituka ne mugamba lasta chairman Nyanzi kati awo yaliwo lasta obwa MP naawe bwabulidde dda wabula nze osiwe nkwagala gino emyaka 3 gyogenda okukola mu parliament bwe giggwako nkwagala ku bwa Lord Mayor nenkoma olenga manene dda bwa Lord Mayor nedda gino 3 bwe giggwako ojja kuba president chairman Nyanzi sika yagala tukola kimwana gwe jukira by then chairman Nyanzi yalina wa NRM nga tekisoboka mu bwongo bwa buli muntu. Abaana baaseka ba Firebase ne basalanga ne wala kayaye gwe kite kiba kiremerako naye moving on. Naye buli kye namugamba nga bwe nakimugamba bwe happenings namugamba emyaka 3 gyo mu parliament gikumala okuvuganya president Museveni si kyekiri wakati kyekiriwo. Namugamba bw'oyagala bw'olubirira ntebe ya bwa president onakusookera ku bwa MP togenda kuva buvi mu banga mbukati Bobby Wine njagala bwa MP nvude njagala bwa president nvude ku stage bajja kusekerera nekizimbe no political capital yekule social capital yekule kitege kimanyi takyewakana ne bwokubira chairman Nyanzi ajja kikuba kye kimu lwansonga si kibi si kibi omuntu okubanga yakugamba ekintu n'okikola oba omuntu okugamba ekintu nekituukirira walagula omusajja nti entebe alina ogituulako nasooka nemulagula nti koma Kyaddondo namulagula nti oba MP ajja kubulya nemulagula nti ye musajja agenda okuvuganya mukalulu akadako ye musajja agenda okuvuganya Bobby Museveni nemulagira nti bwe katali girya lulibo olwo aligituulamu era oyo Bobby Wine omulaba talina emyaka nga 40 nkulayirira mu myaka nga 2 okuva kati oba mu myaka nga 15 okuva kati asobola okuba president wa Uganda. Myaka meka
nga 15 okuva kati bye bisanja nga bisatu asobola okuba president wa Uganda era alibeera nani atwazeganye ebisatu wano kuba bonna bongamba nti Museveni agenda kuvuga ko kino ekimu avuge n'ekisanja kye kisemba ndi mwagala tufiira ko bufizi bantu ate tuti omusajja akuba pressure up ekinana ku myaka gyaliko gosobola okubayo yadde abiri so nga lwaki tafuga eggwanga Museveni ayino bannange nsanga omuntu mugezi wano mu Uganda nga Museveni ajjukira buli kimu amanyi buli kimu ategera buli kimu tasobola mufera abakulaba ati nga nawulira Nubiani aleta ebirowoozo by'omusajja okukola ki okujja mu politics Nubi yagira yakuba ekikopo ekyo bannange singa nakiwulirako ewantu wonna onabanengeza nkiwulire ewantu wonna wonna nja kubateraka audio mukawulire audio obwo nga tulimu nga tukubaganya ebyo ebirowoozo bya politics nzijjo basijja kati muwulire buli ndowooza ya buli muntu oli ali mawale bwe yamugamba mbu oli president ebyokubeera honorable bijja kusuula oli geto president awulire Eddie Muto bwe yagamba nti alasta tojja mu politics yawula muwulire ne Tokkirani bwe yagamba nti nedda muwulire baani bonna bonna musembero nga muwulira nze bwe nabagamba Ashbag nga tumalirize Nup bagamba nti amaanyi go gakka kasawava mu basajja bano buwakka amaanyi kiri kitya amaanyi go geeyongera oba waddiriramu amaanyi gange geeyongera manya omusajja nga akutte ku butiiti maama nnyabo atabuka ekisooka kya byonna nagenda okulangirira nti nvudde mu people power ku Facebook yange kuba social media gyensinga okukozesa ye main yange nayina ba followers 8,700 ompulira ng'oveno mu people power nga mu people power bwe nangirira nti nonvudde mu people power nga nyine 8,700 abaana kwaliko Kalifaga naga penge lumbuye bani ne batandikawo campaign unfollow Ashbag Kato ne batandika okukola ki oku unfollowing ambu numbers zike ne mbatunulira ne ngamba kale katate nga aba NRM bowe ba following ku 8,700 ne kuvaako 15,000 namba nezigenda osigaza 8 nesigaza 8,200 2,000 nenzi blocking waliwo bana bajjanga ne banvuma ebyekisiru nobayiwa nemba yiwa mbalage nti kamba blocking nensigaza emitwalo gyange 8 bwe nsigaza 8 kati ndoza obusungu nga busse tuyisizawo ennaku bwezityo baddanga banfollowinga mpola mpola omu bali abagenda manyi waliwo okubeerawo omuntu nga tomwagala nenga wetaaga okulaba byakola tomwagala nenga wetaaga okuwulira byayogedde osobola okufunamu kyonaamuvuma baddanga mpola mpola right now sinaweza mwaka mu NRM nina ba followers 19,000 iyawe simugenda kubikulira nkolagetoza nti byakusaaga nina ba followers 16 kati then n'abalikinga 3 gijyawo bwe batyo kuba nkikuba bukuba to the extent nti nno ne Facebook yenyini bampereza ne bangamba nti gundi yange bagenda kutandika okubirangamu obulango bampe sente mu bulango mubufuna ku YouTube mu Uganda nze ngenda okusooka okufuna in-stream in fact nazifunye in-stream ads ne bangamba fan subscription yo sinatuuska ne bangamba stars kwabazi wa Kenzo Kenzo bwe bakola live omuntu asobola muwa busitobwe ziba sente bwe ziwera zikashinga out so which means ekintu kyo kyeyongera bweyo amanyi mangi gomanyi bana mawulire abanoonya buli lunaku olumu ngana nogana nembagoba nga sagalazi interview so tewejusa embeera yatereera nengenda akayumba kamama kali kanemerera nenkamala lumu mbera n'abasajja ba honorable General Jim muhezi nampita netunyumya mu kachayi kulaba kati byebyozezo favors nemba onengenda mu office ya minister gundi omugaga hamu nampita nangamba jantunywe mu kachayi netukanywa nenga luli uyo nekakulisawo polisi akakumi atake gugwa guyayigwa people power gugwa nekati banayi ndabiru abantu bantunulira mu kitibwa nga ana government yenyuma tewejusa muyingire ni yale baganda ba dale tewejusa muve mu struggle mujje tukole structures Ashbag tewejusa sejusa ekintu kyenna jusa kiri kimu kiriwa emyaka gye namala mu opposition
nali nyina kubanga nabuuka dda nze ndi musajja mugezi ne kati bali bankwata batyo obwonga babadongo nkyejjusa nnyo naye sente za Museveni baziri mu kaki buli aziri atabuka siryanga yadde ekikumi kya pulezidenti Museveni yampa akatiba n'eddobo kati neevubira ekintu kyeyampa zaali nti embagambe nazitunze nenkolamu eno pulogulaamu kutaasa ggwanga ate nga njagala ngitambuze bannange singa gavumenti enkwasiza yakuba electoral commission oba NRM mbadde njagala kutalaaga district kwa district lwansonga buno obucankala n'obwabaddewo wano recently twabubala Museveni amajege ne poliisi n'aba LDU bonna ngo bakunganyiza bonna bali emitwalo 7 Uganda tuli milioni 45 kati nga fe tugamba nti tumaking sure nti bwe tutulatinga oba tuteekawo riot yonna nga bamaze akalulu kawedde balangiridde nti Museveni awangudde fe tugambe nti no batubbye tumaking sure nti buli district ya Uganda buli area batandika riot emitwalo 7 gy'amagye ne poliisi kijja bazitobera tebasobola kukola ki tumalawo fenna lwansonga nti bulijjo besi gye bamuwangula akalulu bekampala bebekalakaasa ewakiseka makindye kamocha kati poliisi awo babakuba mutya gasi kiboko masasi lunaku lumu olwokubiri olwokusatu kiba kiwedde ne kati bwe teeberezaamu ng'emasaka bundi bujjo kapicholwa fotipoto gulu lira kati ye target y'abasajja abo akavuyo ako akatwala ensi yonna mwakirabyeko kya happeninze wano ku byaki ku bya Bobi Wine Kampala babadde bekalakaasa nga bemasaka bakumye nga beruwero nga basimanyanga luddawa kati njagala nze ngende mu buli district sigenda koma Kampala abe Kampala bwe malo bamatiza nga tugende masaka abe Kampala nga banyivu n'abasobola bamatevu si banyivu ate abavubuka bo balaba mulimu n'abavubuka abalonda Museveni nenga bwe bibera bya fujjo nga mubagenda kukola fujjo bamanyi wabeerayo omulyo tugetuba kube okimanyi nti omuvubuka kube ngumi omuvubuka kube ngumi nga tona kyomukoze nenga jasi akubye bukubi ngumi okimanyiko ekyo kitegeeza omuvubuka bw'omugamba nti omusajja ogenda mukubi ngumi yesu gimukubye naye agenda kuvaamu erinnyo teeberezaamu obulumi obwo n'ennaku eyo goyinza ogowing away with it ne luliba olwo omuvubuka oyo aligwa ku mwana wo naye obulumi abutuuse ku mwana wo so kati kireke tomukuba muleke omuvubuka ayinza ogamba bana bevuma NRM nti tebaalya tebafunanga biki babatomeza basiru balingana abo bagenda mu NRM kulya bagenda mu NRM ku Museveni abawe ssente nagambye Museveni mugezi tamalaga kuwa ssente za ggwanga bwatyo katimbo kuki bamevula agamba musajja lero bamukuba ekigundi yajja naye tafunanga byayogera yayagala salary mbu yakyuka kufuna salary yakyuka kukola ki nze kyovola banga nabagamba nali mu people power nga 100% nga love ya people power love ya Bobi Wine bwe nasalawo nti nkyusi 100% love ya NRM love ya Museveni oba mpadde oba tampadde oba alimpa oba talimpa ne generali bali tebampa buuza mivule tibwali mu opposition Bobi Wine yakuwa sente mmeka zolumwa nti najja mu NRM n'enfiirwa sente zange ziri tewali naberange wa Bobi era nga tukolera bwerere tukolera love kati bemanzi zeno lwaki ate omusajja muteeka ku pulesa mbu tewampa sente eri bali bampa ziriwa zenfiirwayo olina kukyuka ng'omatidde tolina kukyuka lwa sente otherwise ojja getting embarrassed ojja getting disappointed yajja oba ne expectations nga nyingi tojja na high expectations lwansonga ogenda ku getting disappointed jangu ng'oze kukyuka kola President Museveni agabanga zi handshake akirizibwa agabanga ebirabo agabanga ebbaasa bwali kunotinga nti ka big fish ako tomanya akasimu kaba kali awo nga wae omuyaye wange namba unka handshake awo bivulo mu amagezi ki abantu nga akolere love asalewo baba love yali ku opposition it's okay addeyo baba kizula nti opposition babi love yo kati ngeri ku NRM kolere love luli bolo President Museveni teyerabira si mulyaza amaanya ali kujjukira ali kulaba ali kuwa handshake ali kuwa kabasa kona oba kuwadde kida oba kuwadde milioni oba kuwadde bilioni ekirabo kiba kirabo akasimo kaba kasimo nito muteeka ku pressure toli mukozi wa government nti oli kusalale nti
baganya okusasula okitegeera just oli mukubiwa kelele ku Facebook onyigira omusajja mutampadde sente bewalozi kubira kelele bali babesije bali bakuwa mmeka nabo bali tebakuwa kati sigala ngokola ekyo one day one time mwamusetinga ne mumuleta mu bintu ebintu bimwocheza ayagala na kudduka ekyo sajja mukulu bakusetinga nze mali manyo kyuka lwa lilla manje bati okola ekintu lilla kibola nga nze big fish ndisa butizi siri ku pressure siri ku ki oba ngenze soloti wasigenze oba mpostinze wasipostinze lwansonga sisasulwa sikakibwa nkola lwalavu nkola kyenjagadde nga netwala toli mpulirako kati nga mbumbumbumbumbu era omulundi gwe nakaya nagwali gumate nali sikana nakaya nali ntegeeza president obuti wabumpa naye nga tebuntuuka nagamba omulalo gundi gwe omulalo nabutuusa nekigo nabutunze kati sawa ya campaign yeno gibayise the patriotic aka mwoyo gwa gwanga my name is Ashba Kato tubasibulire wano tweyanza nnyo tweyanzegewo tubadde na Ashba Kato ng'atunnyonnyola bintu temugenda mu violence tibagenda bambi bagambe si birungi nkimanyi oli opposition naye bagambe ebintu nze si byagalya olaba newe mbeera mu field eyo ng'ebintu ebyo bigira mpulira bubi nnyo si ebintu ebyo ne byempulira nti ate mubapanga mukana kavubuka akakubye ennyondo mbu ate mwakapanga kuba kamera nalabye ng'ekatambulirako bukabadde kapanga kamera kankubulira ekintu kimu eyakuba ennyondo kamera ezamukwata bali bana baki abantu abali waggulu ku zaakedi biki kamera zaffe za poliisi ez'okunguludo nazo zakwata bano waliwo nabali bagaba ebipiira babijja ku motoka muje tugenda okusiba abo amanye nga mwina mangi Ashebaaga ekyo kyebagamba nti ogendagenda mu kwekalakaasa bannange kati tuli digito Kampala yonna ejjudde kamera ate ziraba ne bwe buba kiro omukyalina yateeka kamera ezo tweyanza nnyo tweyanzegewe tubadde tubategeeza campaign eno eriwo yagundi yaffe ffenna violence tugiveemu no bullet after ballot eyo campaign njagala nnyo wadde siri wenaremu naye baba bagikubye mu kalendala ndaka kuwa t-shirt ya nze okujja mu bintu bya mu kalendala ojja kekubira bobo okagala mu yero nga tokinako buzibu njja kukuwa soko nego nkubuza kino eno kalachi ati nzige singa eno kalachi eno yero kati ono yero kati yero wa mushayira ki amenvu wakavira kochi amenvu siryanga Uganda flag ojimanyi kale zijikola nange mala kulya Uganda flag kale zijikola ki black yellow red kati yero mushayira ki so anna nenga gundi eyo singana tadeko wano kagundi after ballot singana tadeko wano kabas wana tadeka kagamo NRM awandikambye nti owaye saagala kuli basi tekuli ki naye ono yero omulungi bwati nekala nti mwajigira yero mwamuteeka mu bintu byammwe labakayero muyaye wankankubideka elo vyako asembe wa yero yanza nnyo tweyanzegewe tubadde mwebale nnyo mwebali ddala